Bannamawulire basabiddwa okukakasa nti ebintu bye bakola bikakasibwa ebitongole ebivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebitundibwa mu ggwanga okuli UNBS n'ebirala bisobole okuvuganya akatale k'ensi yonna. Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi n'amakolero David Bahati ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala ategeezezza nti ebyamaguzi bingi ebikolebwa kuno bigandibwa mu butale bw'ebweru olw'obutatuukana na mutindo ogwetaagisa mu mawanga ago. Tulina markets ze twafuna e China, twafuna Europe nawalala naye tetuzi accessinga kubanga standards z'ebintu byaffe teziri ku mulembe. Mu byamaguzi ebitera okuganibwa kuliko ebirime, amata, ennyama n'ebirala. Agamba nti kino kisobola okuggwawo singa abakola ebyamaguzi bino babikakasa mu b'omutindo era nga ne gavumenti yakuzimba ekifo ekirala mwe bagenda okwekebejjera ebyamaguzi okakasa omutindo gwabyo nga tebinnafuluma ggwanga. Kati tuba twa-establishinga okuva mu organization ono kye tuyita accreditation center wano munakawa. Kati twagala company zaffe mugendeyo tufune accreditation to improve ku standards z'ebintu bye tu-exportinga. Bahati ku Media Center alangiridde olunaku lw'ensi yonna olw'okukakasa omutindo lwa World Accreditations Day olugenda okukuzibwa enkya ku mulamu ogw'okutumbula amakolero amatono. Tenkya tulinako kye tuyita accreditation day wano ku Imperial Royal tutandika n'essaawa 3. Ate ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission nga bali wamu ne Ministry y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga batongoza project gye batumye ICT West Collection Project mwe bagenda okuyita okukuŋŋaanya kasasiro w'ebyuma by'empuliziganya ebikadde era ebitakyakozesebwa okutaasa abantu ku bulabe obw'ebivaamu. Project bagitongoleza ku kitebe kya UCC Bugoloobi era kikulira George William Nyombi Tembo agamba nti kasasiro ono wa bulabe nnyo okusigala mu maka nga ne bwe kiti asaanidde okukwatibwa mu mbeera ey'enjawulo kubanga birimu ebyuma oba ebiddagala nga mature mumumanyi wa kabi nnyo bwakwatagana n'environment yaffe. Mulimu ebintu nga lead mumumanyi wa kabi nnyo bwakwatagana n'environment yaffe, so birina okuba nti nno bisuulibwa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Agamba projekiti eno bagitandikidde mu disitulikiti y'e Kampala, Wakiso ne Mukono nga bagenda kusaawa ebifo abantu mwe basuula amasimu ge batakyetaaga n'ebyuma ebirala ebifuuse kasasiro. Wano bataddewo ekikuŋŋaanya kasasiro wano ku UCC, waliwo kye baŋŋambye kye batadde Entebbe mu Victoria Mall, waliwo kye batadde ku ITEL I think we batundira amasimu n'ebirala nga bwe tugenda nga tubibalaga. Abantu mwenna abalina ebisaaniko bwe bityo wano mu Mukono pilot tugikoze Mukono, Kampala ne Wakiso tubisuule n'obuvunaanyizibwa. Ebibalo biraga nti buli mwaka Uganda eva mu kasasiro w'ekika kino aweza kiro obukadde 41 naye nga mutono nnyo akuŋŋaanyizibwa obulungi. Dr. Minaza awedde omuwandiisi w'enkalakalira mu Minisitule y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga alambuludde ku nteekateeka eno nga bw'egenda okutambula. Twakatandika tugenda kutandika n'ebifo bya Kampala, Mukono ne Wakiso naye tujja kgenda nga tugaziya ebifo gye tugenda nga tukuŋŋaanyiza kasasiro ono. Abantu tugenda bayigiriza omugaso gwabyo basobole okubeera nga bamanya engeri ki gye basobola okukwata mu kasasiro avudde mu tekinologiya. Ismail Nsubuga ne Fred Kajubi be bakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.